okuva fango ne wala mpaka milioni ebyo byaddamu kuba nedda ekyo kikukimenyewo ekyo kijjeewo mawala mpo omuti tegugwa omukulu yabadde Mbale ani Kamiri ku stage n'abaako obubaka bwe yayisizaawo nti mu abeefuula abeeyita balegendi simanya nga temulina waaka nga temulina ndongo something like that. It was a decisive statement. Abantu abatuusiza Ismail Jagulo mu mbeera eyo tebeeyibaala totiisa siri mu kutiisa atiisa nti njogera kituufu. Essaawa ya zaakakati nze ng'omuntu I have a strong belief nti abantu abakoze ekyo ekintu bava ku sayidi ki sayidi eri abantu abasinga okuba nti bayawukana ku alien skin bamujjonkera bubi nnyo balina ennyonta y'okuba nti bamusubwa of gangsterism. Bino ebintu bibi naye bagamba bisibuka mu kabira ati okitegedde bagamba ani agamba tubirabye nako ngani agamba engumi ng'esibuka mu kabira neekubwa nga bani abakuba eri ku likodi Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku nnamba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Life kwetuli amanya bampita Rimasa oba metanikula Bongo weewaawo komye ono lwaleero bondaba n'omukulu ono wabaawo emergency wabaawo embeera ebadde etalinda byampuna naye anyway La Bongo Charity Foundation Village Basket campaign yayingiddewo dda gwalina ekintu kyonna kyotakozesa ku 0700346827 ku 0700346827 oyina suuka oyina lugoye oyina ngatto oyina jaketi oyina kooti oyina sowaani oyina fooko oyina wuuma ekintu kyonna kyotakozesa oyina Bible oyina Quran oyina sapule osobola tukoonako ne tukutuukako awooli ne tukipiikinga netubikuŋŋaanya ebintu bino netubikuŋŋaanya ffe ne tuba ne bakwano baffe baganda baffe betukyalamu nga te bo babyetaaga nnyo bangi tubakyalidde nga tebalina mpale tebalina masaati tebalina kwe baliira tebalina wakwebaka tebalina masuuka so ekintu kyonna gwe kyolaba nti tokyakikozesa La Bongo Charity Foundation eri wano kukikutwalako tumenya omuzimu ogw'okwokya engoye omuzimu gw'oddibya ebintu tubyonoonera ddala Village Basket ekiseera ekyo kyejjiddeko tubiteeke mu kiseera ekyo tugende mu ghetto mu bitundu ebyenjawulo nga tubibagabira olwo nno Katonda waffe agulumizibwe ng'aliko ebikolwa weewaawo omukulu kiri kitya ssebo gye baleko ssebo alhamdulillah obulamu si bubi byampuna si bubi si bulungi byampuna birungi si birungi omanyi weluggwayo birungi si birungi omwana afaananye neiba netugenderaawo empumi ennyinda amatu gonna ga neiba nga lwaki mukuba mukola ebintu ebyo naye nga wetwogerera bodyguard takyayinawo basooka mu kamanda mudogo alimida ba bodyguard bonna aliansingi takyayinawo bakuba basiba kiki ekigenda mu maaso recent akatambika naye kankubye wala Ismail Jagulo nageza kwagala omukubira esimu ye ngeraga nti teriiko mubuuzo waaye kiki babadde bakuyigirako migere mwabadde muzanya firimu oba AI naye okusinziira ku sources omusajja bamuyisiza bubi bakubye omusajja ekibira ekisooka kya byonna ebizibu birumba w'amaanyi kati
mu buntu tosobola beerawo ng'oli mu bulamu bwa kaseere mu bulamu bwa museetwe okitegeera kati ku nsonga ya Ismail Mijagulo ngenda gyogerako bwe nti nsooka okunyolwa n'okusaasira Ismail Mijagulo kagumba kankejje akakutuddemu nsaba Katonda akugumye era akusuuse ebyo bibaawo mayiniga just be strong quick recovery nze kyemmanyi agenda kukomawo ku noobu byonna bijja kuggwawo n'ekirala abantu abatuusizza Ismail Mijagulo mu mbeera eyo tebeeyibaala totiisa siri mu kutiisa tiisa nti njogera kituufu nze kyemmanyi Ismail Mijagulo bw'anaaba avudde mu trauma gy'alimu essaawa ya kaakati tujja funamu ka one on one ambulire nti kiri bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti essaawa ya za kaakati nze ng'omuntu I have a strong belief nti abantu abakoze ekyo ekintu bava ku sayidi ki sayidi eri sayidi ki sijja byogereza wano okutuusa nga Ismail Mijagulo aŋŋambye ekituufu era nja kukomaana eno mbyogere mu kamera okitegedde anti kati kiri bwe kiti sayidi ki gy'otegedde kiri bwe kiti anti kiri bwe kiti nabagamba buli mwana abeera ku fangoni awo ng'oggyeko Legendary Lion Skin bano abamwetoolodde bafe abamwetoolodde tuli ba stars in one way or the other kitegeeza nti tulabibwa nnyo tuli nkoko njeru oba mbuzi njeru kati kkiriza obagaana balwanisa oyo abaali ku noobu Ismail Mijagulo si gwe gusoose ng'afuna attacks bwe zityo however much kino kiyinza obba nga kyayitiriddemukko kuba bamusazeeko kikala Ismail Mijagulo si ye muntu omwangu gw'oyinza okukonfrontinga one on one n'omuggyako wini n'ogenda ng'oseka ekyo kyomba abuulira okitegeera Ismail Mijagulo si ye muntu gw'osanga one on one ne biggwawo ebito n'ogenda ng'oyinaayina okitegeera so kati kino ekikolwa kye baakoze nkivumira kuba kikolwa kya butemu weewaawo baakikoze nga n'omuntu gwe bazze okulumba bamumanyi Eva abeera Amudi okitegeera kati bazze kikala kikyetwa okuba Amudi Ismail Mijagulo si muntu wa bulijjo gwoga nti ogenda mu confronting omuggyeko ekintu ky'oba omukuba ogende oli bokisa siri mu musudi yabula njogera kituufu engumi zibaawo okitege bokisa yensonga laki n'akatambi akafulumye bazze kikala bamugwikiriza ng'ali atya ng'ali omu ne bamukuba kikala naye nze ng'omuntu nzikiriza I have a strong belief nti ensonga zino eno ezikubya Ismail Mijagulo kuba si gwe gusoose as I told you before okitegeera nti ensonga lwaki bamujjonkera nnyo n'okumugwikiriza okumusabula one wakabi ekyo kkiriza obagaana Ismail Mijagulo wakabi eyokubiri yasala yalaba ekitangaala yasala okuvaawa Ismail Mijagulo tomanyi nti yali part of Palaso zikulu kakati omuntu okuva Palaso najja nayo nsonga nnyo ensonga nnyo anti wuliriza wengambira nti nsonga nnyo bwe yava eri ng'amaze okujja bwe yava eri ng'avuddeyo najja eno gye yajja ewaffe ng'amaze olaba ekitangaala najja n'agamba eno omuntu alya ne kanyama omuntu asulako obulungi omuntu abeerawo ng'asobola obbaamu n'akakadde akamu ekitundu mu nsawo bisoboka n'abuuka kati bwe yabuuka ndowooza n'alaba nti wamma ebbanga lyonna mbadde nga mabega wa ntimbe okitegeera abapalaso baali tebalya bulungi baali tebalya anti mulimu embeera zisiŋŋana okitegeera metaniki osobola obbeera ewa jjajjaawo nga mulya nojja ewa maamawo ng'era still mulya naye bye mulya byawukana okategedde okategedde yensonga lwaki yakola ne sawundi eyo yatambula by the way ffe ku mulembe gwa Lion Skin gwe tubeereddeko nga tufaanana bulungi kyogamba yali atamidde byogera era obadde omulaba nga muvubuka ng'ayimiridde by the way mpita ne wano ku MR live
nsaba abagagga mwenna abali abalina businesses mbadde nsaba Isma Mijagulo mumuwa obulanga ajja bukuba. Isma Mijagulo is one of the guys abalina following ennungi ku TikTok okuno, and he is very influential in one way or the other. Kiriza obagaana alono gwalangira beddings ani Mirembe beddings. Yeah man, we appreciate that. Atete tukomoko twagala abantu abala. Isma Mijagulo is a talented person. Era gwe kyoba ino manya mu buli kirungi mubaamu ekibi, kati mu abalumbye Isma Mijagulo ne mukuba mu mwamulowooza nti mumunafuyiza ne mumuwadde breakthrough endala wakabi. Era gwe ogenda laba obulango Isma Mijagulo tetuli waneeno, ogenda laba obulango Isma Mijagulo bwagenda okuddamu okuba. Isma Mijagulo musajja wakabi, nze nagamba teri mwana abeera ku Fangoni nga si wakabi. Ekyo kyo Katonda Allah yawa Alien Skin omukisa n'agutuyisirizaako. Isma Mijagulo akyaliyo ku Fangoni gyali butereevu. Abantu bakanyama Alien Skin beyekutulako bani beyekutulako nawuli abaga nti Alien Skin yagoba abantu ku Fangoni. Alien Skin talina muntu gwe yagoba ku Fangoni, talina muntu gwe yagoba ku Fangoni, wabula ekiseera kituuka wali wakasi waffe nti batuzaalirawo nti oba tulibaawo tulina bbeerawo lubeerera na lubeerera. Otuuka ekiseera we part ways gwe gye watandikira gy'oli okitegeera. With the time tastes and preferences do differ. So osobola okupatinga ways nye ye tekimugaana kuba nti akyastandinze gwe bw'omwekutulako n'ogenda well and good. Yensonga lwaki olaba kuno abantu abasinga okuba nti bayawukana ku Alien Skin bamujjonkera bubi nnyo balina ennyonta y'okuba nti bamusubwa. Okategedde nti they also miss the moments okuba nti Alien Skin are living that lavish life. They miss him okuba nti bamwawukanako kati bamulabira eri naye nga bamujjonkera okitegeera. Naye nga yonna gye muli bannange, let's condemn. I highly condemn these acts of gangsterism. Bino ebintu bibi naye bagaba bisibuka mu kabira ati okitegedde bagamba ani agamba tubirabye nako ngani agamba engumi ngesibuka mu kabira nekubwa nga bani abakuba eri ku record eri ku Fangoni ekibaayo kyemmanyi kiri eki guba muzannyo gwa bikonde ate era bambala ne gloves ndabazanya muzannyo tebakukaka gwe bukeera ku maca kati nganze nsobola obbeerawo ne ngamba omukulu Lugamidi yamusobola nti omusobola nga batwambaza aya. Waliwo omukulu bamuyita champion Magumba nga tubeerawo nga yalamula guba muzannyo gwe bagamba okitegeera asobola obbaawo nga yereefu waffe. Olwo omukulu bamuyita Ocean City oyo omuyimbi bwe nsobola okuva eno ne ngamba Ocean City nkusobola onsobola batuwe nga twambala gloves. Era bw'olaba nga nkutuuse ku nfeete osobola owanika n'oga akasajja sikasobola nkatadde nye biggweeraawo tewaba hard feelings. naye wakubamuko Aze ndi bondi amayiniga era bw'ojja ennyo amannyo oyinza obutasigaza. Naye I do that as a defense mechanism. Okitegedde webiba naye nga Isma Mijagulo we stand with you. Saba Katonda akusuuse inshallah kyemmanyi ojja kuwangula. Omusajja no zisuse kubanga ate kiricho badde oyagala okudrivinga oli mugazi obadde akubitekamu paraso nti olwokuba yava eri najja eno mu kabira naye omusajja ali Germany parasa ali Germany. Ati wulira bwoti nze nkugambye ngenda funamu one n'omukulu Isma Mijagulo onadda nompa amawulire nze ngenda kuwa ekituufu naye siri mu promotinga bino bintu njafuna tubivumirira naye temweyibaala bannange temweyibaala anti leero nze ali wansi enkya nze abeera waggulu. Kati gwe kubisaamu akafaananyi singa bukeera ku macyanga Isma Mijagulo afunye endorsement y'omu ghetto yonna nga alina okuyisawo ba ghetto youth gwe yamusamba oba yamukoze ensobi bwekyo anaakussaawo abakuba era abavuma nga bwe yakubaani yali akubyeko nze tankubangako. So tubivumirira bajja commentingawo wansi tubivumirira si birungi naye bw'aba yali akubyeko tuwe n'ensonga lwaki yakkuba okitegedde kuba si mulalu twali alina buyinza bukuba muntu
kati nga tovumirira bali abamukubye kivumiridde ddala nga kintu esikirungi nyate era bw'otajja kujjanza onkube ugende nange neerwanako olaba kapa etalina maanyi bw'ogikuba ekufuuwa omukka oba nejjayo enjala okitegeera so si birungi nye tuwaŋŋane ng'ekitiibwa yamani era Sharahouse Chuma Iniga Coach Kerementi yavuddeyo n'akubiriza abantu babaniga abakola ebintu webityo okubikomya. Coach Kerementi ndabyeko ku yani ono muniga waliwo muniga wawo Iron Fik naye yavuddeyoko kati nange eddoboozi lyange lyegasseeko fana tuli bageto youth ekitusumbuwa kyetulina okulwanagana nakyo bwavu okitegeera oba mbeera mbi kukyusa bulamu. We need to elevate our lives. Kati gofunye n'omukisa nti olina wootandikira kati nga todda mu kulwana mu bintu bitali kale singa isimami gyagula abissa mu mateeka nedda what if engeri gyawandamu singa bukya ku makya anti wulira bwoti singa bukya ku makya ne kiba how will it end kiyinza kuba kitya bina nebikolwa nno bibadde nga bingi si isimami gyagula yekayeka gwe baguddeko ne bakuba si yekka bakuba ani ono waliwo omuvubuka omulala bamuyita Promax bikoze bitya I'm trying to forget the name Panisha bamukuba bubi nnyo era byali bigangaganga ebyo webityo ekisinga okunnuma tebajja wano waliwo omulala bamuyita Champion Majidu era naye bamuvaako mabega ne bamukuba bati ku mutwe kikala okitegeera bino ebintu si birungi ati bajja balumba muntu gwe bamanyi nti kaadi ko wakaluba okitegedde baba bakimanyi nti mukambwe solidimu ebintu bizenga bibaawo kyogamba tobimanyi nyenga si bituufu era bannange nze mbabuulira abalabi ba MR Live bwe munaba temukomeza bintu bino mujja kuba omuntu bonna babiraba sibe bakuba naye nsaba kubeetondera bannanga abatulaba naye kyengezaako kugamba bantu mmwe abakuba abantu ebintu si birungi ojja genda okubeza kisi siri mu kutiisatiisa njogera kituufu buladi ojja genda ongwemu bakubamu omuntu omu nga mwe mukaaba ekyalo kiramba mwe mukubayo nga mwewaana ekyalo kiramba mumwinenge gye muzannyamu kaadi zammwe kale sirina buzibu ne bakuba pesiti bwe muba temusobola komya bintu ebyo mugende mu maaso muli kuba omuntu nga yasembayo buladi omuntu ajja bakutukira mu ngalo omuntu ajja bakutukira mu ngalo nga mumukubye. Do you know what makes matters worse? Bana baniga se olwamala bikola ne be recordinga n'obutambi ne fango ni recordinga yo yali live kati yo fango ni forest biralamu into yo 24/7 cameras zibaako kitegeeza tetulina bintu bye tukolera mu nzikiza ebya best byonyumya tekwali kumukuba tewalaba butambi nga bazanya ebikonde toseka oyagala nkuterewo katambi oyagala nkulage katambi nga bazanya ebikonde esimu yange yino njirina nkulage katambi nga pestali okokwe bayita okuba wagira be yali swame era legenda yali enskini namugamba tokuba tewakiwulira oba tewabiraba ata chicken ntichi chicken yakola atya oli musajja muleke yerire ebintu bye chicken muleke yerire ebintu bye bani abamukuba fango ni yamukuba ati mwobuzibu mulina buli obuntu bumu bwe mulaba Zax muba mumanyi nti fango ni kituufu obuzibu bwammwe nedda alinda ako tugende mpola mudogo ye mudogo siri mu kumwegaana nti simumanyi oba tetumumanyi nga fango ni family musajja muleka savinge izembere era javaayo labayo ebe na bilyawo obuzibu abantu bwe balina ensobi bwe janga ya Zax subscriber bajisa ku fangoni ensobi bwe janga ya mukulu katugeze nga anyawa atanyiga anyawa ya Luga Media bajisa ku fangoni ensobi bwe janga ya Moskani profete kazikuba bagamba nti fangoni
okitegeera simanyi oba lwaki those are two different things or different brands naye balaba emmotoka ya Alien Skin ng'eyiseewo emmotoka ya Fango niyiyo okitegeera kitegeeza ne bwenzirira embwa yange ne ngiwandiikako erinnya Fango ni Forest bagamba embwa ya Fango niyiyo no ebintu byanjawulo bannange muleke kubeera eyo nga musiiga akasolo okuba nti mukoze kino mwogedde kiri olwokuba bw'oba ng'ojjako okufango tekikufuula waayo gwe bw'oba ng'ojjayo ate noddeno n'okola amazambigo oba ottattanya linnya lyaffe era bwe bubaka yentanda gye nsibirira abantu bonna mwenna bannange Fango ni disciple Fango ni Forest diehard Fango ni soja yona gy'oli gwe manyi oli ntenjeru oli mbuzi njeru olabibwa nnyo weekuume ebikolwa byo bibeere kirini kubanga bannange tuwalanwa nnyo naye ng'ekituwalanywa kiri ekintu kimu mbali ya muniga naye Fango niyo kuva walampa kamiliyoni abo gwabamanyi tukutunuzeemu kamera obogere abo gwabamanyi producer agajetunuza ffe tugimuwale tulina buzibu tugikuwa gwe n'oyogera kyoyogera okitegeera okuva Fango niwe walampa kamiliyoni ebyo byaddamu kuba nedda ekyo kikukimenyewo ekyo kijjeewo mawalampa omuti tegugwayo ulira bwoti ati ulira bwoti kati ulira bwoti kati awo wembadde nzija okumanyanga kati ulira kiriwe kiti inkuwa omugisa oyogere n'oli nze nve ku seeti kati kiriwe kiti omukulu yabadde embaale Kamili ku stage n'abaako obubaka bwe yayisizaawo nti mwe abeefuula abeeyita balegendi simanya nga temulina waaka manga temulina ndongo something like that it was a deceive statement kati Alien Skin nali ku Fango ni bino byenjogera bituufu legendary Alien Skin yali ku Fango ni bali bamujjako interview Stickman mu Sudan that's something of 2 weeks ago okitegedde n'agamba oli eyo weerumaaluma na muntu gw'ogamba nti musiru tategeera kati gwe woba weerumaalumangana na musiru atategeera then gwe oba ki okitegedde mwe mugamba nti legendary Alien Skin talina ndongo mwe mugamba oba mugamba nti legendary Alien Skin musiru oba tategeera mwe mugamba kati mwate abeerumaaluma n'oyo atategeera mwe muba ki muba basirusiru ddala MDD nkyogedde nze bwentegeera nti totegeera sisobola nakwefasa era nkuleka bulesaawo kati eyo interview gye bakola it was short 2 weeks ago weeks 2 emabega okitegedde omusajja bwe yaviirayo n'ayogera statement eyo n'akugamba nti gwe bw'oba weerumaaluma n'omuntu gwe mugamba nti talina ndongo tasanidde kuba legendary gwe yeerumaalumanga naye oba ki kiri ku record those were 2 weeks ago kati Chameleon yabadde ewa embaale n'ayogera statement bwekyo reply ye omukulu yajogerako dda era ka video ako kabadde nga katambula nga n'eddoboozi ly'omukulu response weeri ekyo kye kimufula omuyimbi owaddala a legendary artist nti alabayo n'ekintu ekinajja mu maaso olaba obutambi bwa jjajja Ichuli omugezi RIP yafa nnyo naye nti tubeerako ne situations eziriwo essaawa ya kaakati nye noatuulanga oyinza olowooza abaana ne bajjayo buclips bwe ng'oyinza olowooza nti ebintu abyogerako kati okitegedde oba kyengezaako okugamba kati leka tugamba nti oba twawalampa tetulina gwe twawalampa ekibasumbuwa ndongo omusajja alina endongo yakuba ndongo yebasumbuwa oli muyimbi era bonna ekibanoomya kiri ekintu eki akasajja akalemeddeyo yakubye ne isimami jako nga si paraso bakoze nabo video ntanokazisuse buno obukya buziba toliiwo siriiwo bijabba tusabira isimami jagulo jatereera wallahi lwakuba nti obuzibu bwe buli
ngezaako munoonya simufuna esimu ze ziriiko naye namukubiddeko olwaleero nga teriiko esimu teriiko naye ajja labibwa tujja mala tuzuule waali isima ng'ayimba buyimba bwa Judith Babirye mpanirira ajja tereera oyo musajja wange strong fighter ajja tereera nze nkimanyi yalokose Isima Mijagulo musajja musiraamu Isima musajja musiraamu obuyimba bwa bataali ki oba kyaki ajja tereera naye ng'ebyo byonna ebikolwa buno obukya buziba buli muntu alisa munne ekitala naye alifa kitala kitegedde gwekuba munne engatto nawe ejja kuli owulire bweruma kyabadde kigato balina gye bamubye ng'agudde wansi oba n'ayimukirako okumanya nga babaniga mwana beesudiya n'okwesudiya omuntu omukubi ali wansi ali ku ttaka mbeera n'ovaayo kyokka ekisinga okunnuma okimanyi nze nange baali bansazeeko saabo bayaye balala obuzibu we buli bajja abantu kijja kikala nga ky'abantu 14 kati mubaamu buno buddogo kadogo ne kakutuuzaako engumi nga naawe osobola okukalya nga singa oba okaguddeko okalya bufiifiifi essebo olw'okubabimbeza bibeera ali eri ebbali kadogo ne kajja ne kakusuna ne kakussaako ttaaki ebyo bisinga onnoomya abantu kati kyekiri kyongera nti teri muniga ayinza kulaba munne ng'ali ku ttaka n'amwongera kiiki era kati oyo abadde ndala nnyo aba mudongo nnyo oba tosobola ne mulingi kati gwe tozanyanga ku bikonde ekyemmanyi olezanye ku bikonde batu engumi zenzuula okitegeera nti newobeera mulingi mukabira batuwe giraavuzi ggwe okomenga tukyagala kumbuuza tosobola gwe mangu kuba sparing sikutuzaako na ngumi mangu konako bukonyi nti yamani bwekiri naye nga ebikolwa ebyo si bituufu mwana si birungi bisobola obbattira obulamu Alien Skin ne gundi bafaaki ne Dr. Brain Alien Skin talina muntu gwafa naye nabye Dr. Brain amuyisaamu eggaali babadde ennyimba nadduka nazo nakuliita legendary Alien Skin talina muyimbi gwafa naye yakuba ndongoye Brain mukiki Dr. Brain ayina nsonga ze anti Alien Skin yayimba akayimba n'agamba ensaalwa ekyusa abantu kala ati ulira Dr. Brain muki muyimbi Alien Skin muki uliriza muyimbi legendary Alien Skin muki muyimbi Dr. Brain muki muyimbi muwandiisi webale nnyo atongamba bya buwandiisi bali mongerako n'ebitibwa ebi kale muyimbi muwandiisi kati nange nkugamba legendary Alien Skin muyimbi era muwandiisi okitegedde webale nnyo kati ekyokubiri kikino gombuziza nti bafa kitebalina kye bafa nalabye akatambi nga kasatulatinga waliwo yamubuuziza who is the most overrated artist wanene e Uganda n'agamba Alien Skin ekyo ekibuzo bw'okizza mu lulimi lwe tutegeera obulungi kibanga ani muyimbi asinga okusudiyizibwa asinga okusudiyizibwa kale gwe nga gwe bw'okitegedde wuliriza asinga okusudiyizibwa nga gwe bw'ogamba n'agamba Alien Skin lwaki gwe basudiya lwaki gwe basudiya lwaki oga nti talinaawo ki let's compare these two tugende mpola let's compare that two uliriza bwoti let's compare that two let's compare legendary Alien Skin and Dr. Brain kituufu yayogedde ndowooza nange njogera yange okitegedde nange njogera yange bonna bayimbi bonna bawandiisi ba nnyimbi wabeewo omuntu avaayo agambe nti yali awandiikidde Alien Skin oluyimba bwe luti Dr. Brain muwandiisi I appreciate that era nkimanyi bulungi nnyo legendary Alien Skin muwandiisi era muyimbi kale tugende mpola nze Dr. Brain ampeyo receipt emu nga ya bookings ya sente millions 3 oba 2.5 kale 2 bino tetwogera mu bwogezi aveeyo atulage receipt munonyeeko nza atulage receipt tetwagala bya nkukutu agireete nga yakweso 2 ng'okubye nnyo si kuba nnyo kala
Legendary Skin ki? Legendary Skin ayimbira meka? Legendary Skin ali mu 5. Kale tugende mpola. Mpayo hit ya Dr. Brain yemu. Nawe otadde amaaso kati mbuze za Legendary Skin me. Mpayo line yemu mu luyimba lwe. Biche akola ki? People lwa Chameleone nawe. Kati tete mumanyi nakumanya bibe mwogerako. Otegeera indi ulira bwoti Dr. Brain ulira bwoti Dr. Brain yayimba dda gwe Dr. Brain yayimba dda Dr. Brain zembadenga dogo nga Dr. Brain ati oli muyimbi tebisobola kukatira maaso kwa nayo oli alina ensonga lwaki yakyogedde kyaviiridde ddala kugumba bw'oba abadde onoonya amasanyalaze nakuwamu kati nze Zaxi nkuwaddemu naye njogera bituufu Legendary Skin muwandiisi nga ggwe muyimbi era nga ggwe booking za kusinga endonga alina wa kusinga nti Legendary Skin yategeera akataleke yategeera abantu babamwagala yategeera audience ye baliwo abafaani be kituufu alina abafaanizi be ne talina badiehards talina badiehards kati gwe obadde okimanyi nti nze ndi diehard era bw'onsala waneeno basinga onfumita wonawone wantu ewali omusuwa ku mubiri gwange wuliriza omusayi gufuumuka guwandiika erinnya limu Legendary Skin omanyi abantu abavuddeyo okwekuba ttatu za Legendary Skin mboyagala nkusindikira oba nkulageko waneeno ndagaayo omwe yali eyekubya Dr. Brain naye nga yali agikola ki webale nnyo ekituufu kati ebintu byonna byenjogerako biri evident mwali mubirabye nako buladi muleke kunafuya musajja ate nze mbabulira temusobola ngako temulisobola Katonda gwe yali awadde Dr. Brain insalwa Legendary Skin n'ebizibu byasinga okufuna biva ku bayimbi kuba nti bamunoomera mu kifo ky'okumwebuuza yayimba ki ekyo kimu tamuwangako ku collaboration ekyokubiri where is he now let's talk of music Legendary Skin alina meka okitegeera nti nzo mpa n'abantu betutalina nakwogerako kati comparing Legendary Skin's name n'erinnya lyo that's trash ebyo tubireke Sando Nax akyaliyo kabira nkulu nalaba mugoba ku ako ka incident mwena temwakategeera teyamugoba ku stage kyogamba yamugoba ku stage nga twavuga okuva e Kampala ne tugenda ew'omukulu okumuyimbirako twali kuwa Honorable Kasolo nga takimanyi nti kwali wabula sound yali tennaba kutereera inga Sando Nax bw'anaakwata microphone egenda musumbuwa namugamba ogirodde ebbali bano mbeesobolera ndaba yamukambwalira mbugambi nedda ssebo si bwe kyali mulwadde tusibule abantu gundi omusana guweddeyo kifaananyi kyaffe kamera yaffe kyali nafu abalungi abatulaba ku MR Live amanya n'eddoboozi Zaxi subscriber assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nsaba Katonda abagumye abalwadde abasuuse champion Ismami Jagulo stand by you Katonda ajja kusuusa MR Live kwe tuli metanikira bongo Charity Foundation we sign out